akasajja kumwekazala moyo mwana z'obulamu bwange bwagenda buli kye mwetanga kagenda sekuya manye ate omuntu talabira mwana esaabonabona kati yabeera kubira ki simanyi kyankuba omwaka ogwaggwa naluzinga almost 200 million ticket kulwokubanga nazaala nga can't afford myself naye sijja kwejjusa mwana wange kubanga mwagala okolera luddawo sebyenkolera South Africa Johannesburg ogwani Chwanika Harriet ani gwoyogerako yakubye oba Sempija ate ddala Alex Sempija nina wamubuulira kwanga obulamu bwange yabusanga bulungi n'abutta bonna n'abutta bonna tewali kyatamanyi naye nkomyewo akaseera kati niseekuya nembeerako Uganda akaseera kati nenze nkubwa lwaki nkubwa tebuyakuba abagamba mbuki newakusanga yebasanyiza okuzuukusa nakugamba wake up nozuukuka natandika okukuba ebintu ebitaliimu kati leero nkubye nakuba naggalawo enzigi zonna kati wagaddewo enzi zonna mu butuufu neŋŋamba yefaaki buli kimu kyaggwawo ekyange kanfe kwakulengera landlord ng'ayita mu dirisa landlord we nemukola weki nemugamba naye sirika landlord nadda emmanju laga nayita poliisi be batugulidde nakkiriza okunzigulira naye nkuba ku ssaawa 11 ez'okumakya naye nga buli kyenyina ekyange yakimalawo mu ngeri ki abasa bweyankugambe ntya bwegamba omuntu okusanga ng'oli mu life yo ng'oli single parent you understand ate n'agigwamu kati mugwamu single parent eyo kale sigamba nti oba yanziba sente oba ki ng'abantu abalala bakirowooza ne nalowooza nti tujja kwezimba ngaffe abantu nenva ku byokukola ate nenzira mu byokuzaala you understand what I mean kale nenzira mu bintu byokuzaala ogwo oba ose mwaka n'ogwokuza omwana guba mwaka nodde mabega completely ate nomala omuntu alaba nga takufaako nodde Uganda nga ye omuntu kyakwagaliza gweddayo bw'olina kubeera bweru bwana Uganda tolina kubaawo lwaki oddayo ate simanyi newoba olinamu akasente oba katonotono ye aba ayagala oddeyo bw'olina kudda Uganda I mean gonna kudda bweru South Africa oba waji okubira ekyeyo ye tomubuulirira ate ddayo n'omwana we kubanga gwanu tolinawo future kyokka ate n'obeerawo n'okola obutonotono bw'okozeko ate n'omugaba munange yambako waka anatandika okukuba nadda ne bwakusanga weebaasa akuzuukusa oyo ne wamukebera essaawa zino seeguya wano waliwo ebinuubule ng'akuba bisenge ng'akomyewo kiro anywedde jazimedde n'omugaba munayinza I want to sleep kubanga since covid ffe twaluzinga ebintu bingi tulina business mind n'ogamba kati kanneebake ekyo ekisenga so kikuba n'ajjulo kitta nga aba ayagala kuba gwe naye nagamba nasaala kuba ekisenge era naakusonyiwa olw'okuba omwana waali n'omwana waatabaawo omusajja kuba sikuba omusajja kuba nawulira ngoti era bambi abakazi abamwagala bo batwale esaagala naye nga kyosinga nze obutayagala kubanga kunyingirira bulamu bwange yabuyingirira ate era abulononjaza gyeri gye buli ne bwamwosonyiwa era akunoonyaayo simanyi seeguya kyengenda kuzaako kubanga abakazi abadde wali eri bonna bavudde ne bansasira ku saa 11 bwolikuba mukazi munno kusaawa ezo ku makya 11 nga buli omu afuluma nze newunya n'abantu abakozesa oyo gayi mbusimanyi akola ku radio ate ne wanannoonya oba wankola ekisiina kyemutyako seeguya ne kyenjagala andekere eddembe lyange neyiyeyiye negategate nesewuseewuye kwa sina kyenyina buli kimu kyagenda
okitegedde nasigala nze n'abaana bange n'obulamu ffe twafiirwa buli kimu sebuya nawonogera n'okola ku interview ku baana bange kyenkugambye ekintu kimu omwana tebamwejjusa singa abejjusa omwana nanejjusiza omwana w'omusajja oyo naye wasapi kwega yakyabagatta omwana yatugatta naye nze wasapi nalyoke nga alina abaana bange babiri ennaku eruma naye yani nnekedde ennaku ya wakukudde Uganda tamanyi kyaziza Uganda South Africa yafuuka ekizibu kati otegedde naddala kufa abakyala kafuka katiro buli muntu yeeyiyadde waka anoonye kyakola oba okitegedde naye omuntu nakubuza oddayoddi lwaki osindiikiriza wantu gy'oŋŋamba n'okuŋŋamba nga ne ku lediyo wammwe okiwulira nti yo lwaki ewammwe babattanye lwaki emirambo ogijja nnyo gwe n'oŋŋamba mbuze nzirayo ddi lwaki omba ombuuza nzirayo ddi nga tomanyi yes sijja kuddamu naye ndekera eddembe lyange eri omuntu kuba obulamu bwange bwobuti omwana wange mwagala sigenda musola kasasiro ne bagenda ku marediyo bepakira ku buli akisanga kwasanga mu bbaala simanyi avanya afande watanwa nebitukubya omusajja nakuba owa polisi natuka nokonkona ku luggi n'agamba nze